wa twamutegedde dda twamutegedde gwe bakolera okitegeera tebeetaaga tubuulya kati forward tumumanyi bakola alongside this one. This is the main man. Ejo nabagambye no revolution ye defendinga ekyo kimu. Tu revolution ebeera ya mazima. Gwe nowocha no wayiza ye kugira ya mazima. Ekyo kikale ekyo wobeera endiga. I mean ng'oli musege nga wekwese mu ddiba ly'endiga ekufulumya ne kujja ekuba kano kasengejja. Ne obanga oyogera birungi bitya nga otekeddwa kubeera mweno revolution. At a certain time ti ovaamu. Ono Museveni akugamba mbu bannayuganda mufo ky'okulaba ebintu by'abazungu Premier League simanyi Manchester United na Arsenal mubiveemu bino mwegatte ku simanyi ku NRM ideology mukulakulanye science ne technology after 40 years nga talina kyakoledde ensi yaffe kati olunaku olwaleero nga yaleeta Premier League eyalinga mu Uganda naleeta ne sports betting okutusiriwaza kati olunaku olwaleero alaba eby'abazungu biki abiraba bibi muna Uganda eyo gye bayita foreign policy yeteke empya His Excellency Kyagulanyi gyaleeta mu byobufuzi bya Uganda okuba nakyemaliro ono tumuggyeko okitegeera ate nga tugenda mukuba egugemanyi ga foreign policy kati essaawa eno Museveni takyakunyumiza NRA engeri gye balwanamu n'amini we yatulugunya Uganda akugamba kati bazungu babi bagenda munyiga then we bana munyiga bwe bati agenda kukwata oye naye nalowooza nti ali comfortable nzize mbawoninga timugala amaduuka temuwulira abakole kino nga zimunyize kwata ina sente agenda bakola kino kabicha jja bingi URA ekatetandise balumba maduuka we butwala amasimu mujja kiwuli ate ekyajja nakugamba zino zikujja mu comfort zone kwafe bye tukola eno bigenda ku Museveni nga yakiteeka ku muntu wa wansi nabagamba mugala amaduuka mukole online shopping I mean selling temuwulira bacha abanyiga okitegeera kati eyongere ne foreign policy ya fino nabagamba teri agenda tujja wano okitegeera naye waliwo akantu kamuke njagala okubabuusa waliwo teeka egenda maaso wano leero kanji babuuse kwa munagitegeera bulungi nnyo tebagenda kuddamu basiriwaza tebagenda kuddamu kuteeka ku pressure nakugamba gwe kakkana ffe tulina time ti nagibagamba bagita time ti wetugenda okulagira Museveni law just organize energize mobilize get ready to strike kitambula kitya waliwo ekibozi kye babakuba busimanyi foreign policies okukola simanyi domestic policy mu Uganda inasooka kusituka n'abazungu ne bayoka ne bajja ne bakuba ebyo bintu babijjawa ekintu kiri bwe kiti nabagamba bantu tuli mu revolution ekyo kyonzi gye nkibagamba revolution yaffe yatandika dda kyova abatandisewo bigundi ebyekisiru wano busimanyi machi tu parliament simanyi woko tuwaka biki babitandise ebyekisiru nze mbikubirawo ebyo lwaki this is the take tuli mu revolution eno mubeera n'obusungu emubujje ekyabanyiizizza kiki ekyabanyiizizza Museveni yatubba akalulu tumubanje entebe yaffe okitegeera yensonga lwaki batandise n'ekibozi kya protestive vote nga tukyalina reforms okitegeera kwa original reforms eno spark kubanga ffe tutira mu democracy and human rights democratic avenues tukyasigaza mu constitution ya Museveni banansi kwerondera president naye senga azimenya ng'ayita mu zino reforms kitegeeza naffe tulina kunoonya avenue ndala kwa ino libera teeka pya yabeera lesa teri ne teeka abeera alikoze against the revolution so libalize kulwanisa revolution naffe tuba tulina okuyiya stage eddako okitegeera ekintu kino kakati bano batandise basetinga obwongo mutunye protest vote ya 2026 naye nga tukyalina ne 2025 tulina ne reforms okitegeera ekintu kino lwaki bakola ekintu kino kakati bamaze balumbe foreign policies lwaki bakola ekintu kino eyeteeke gye njagala okubuusa muna Uganda bw'olina kusooka kusituka ne foreign policies ne ziriactinga bannange siwe kiri tuli mu lutalo twagala ntebe yaffe woba weetegekera olutalo omaze okufuna ensonga lwaki olwana twasalawo tuyingire civil revolution tife bannansi ffe tugenda okwerwanirira nga tulwana alongside our revolutionary leader His Excellency Kyagulanyi okujjako Museveni entebe yaffe tutule n'ekisisitimu kye okitegeera bannange tuli mu lyo battle we are in a revolution tuli mu lutalo wobeera mu lutalo kiki olina okukola olina okakasa nti ozimba amagye oba abalwanyi owandiisa amagye yakuliyetinga ekintu kye bayita foot soldier mouse soldier ne diaspora front zezo front esatu amagye ga His Excellency Kyagulanyi ge yakuteeka ku front line wetugenda okulwanirira ensi yaffe already amagye agalina be ba foot soldiers okitegeera number 2 ekintu kyokola bakita creating alliance oba getting allies mu revolution tosobola kulwana lutalo n'olugusa nga toyina ba allies tosobola kyovola bane Museveni wamala okuyetinga amagye yabanga mu nsiko n'agenda ebweru
Bungereza wa Kenya, Tanzania wa South Africa agenze Libya betumya amanya g'abasiramu ng'akola ekintu kye bayita creating allies. Abagenda okumuyambako n'amajege okutuukiriza mishoni yaabwe ey'okusigula Museveni mu ntebe. So America, Bungereza, president okugendayo tagendayo aba agenze creating alliance, but an alliance is a battle of interest, give and take. Kichowaayo kichenzijayo kitegeeza bali balina interest zaabwe naffe tuyina ezaffe za kujjako Museveni bagende ekintu bakola ekintu kyebayita alliance oba endagaano. Oshegera nze Shama kinkakatako kubulya kike tufunyeeyo endagaano nje tuyingidde eri mu biki kikyegendo tuwa kinkakatako nganze Minister of Foreign Affairs mu maje agali mu buyeekera we are rebels tuli bayeekera ab'emirembe twagala ntebe yaffe. Chovola Bolivia tabamuteeka mukomera nadda n'agamba muzeeyi twagala ntebe wadde wansibye naye twagala ntebe naye bana abawumba tuutu bakutunuza mu 2026. Okyegera ekintu ekyo nakyo bakufrontinga bwongo ove ku demand yo joina enawo demand tulina nawo demand kutuwa ntebe sida protest vote one. Okitegera ekintu ekyo eyo teke yani ya Museveni babuse reforms bakututewa tulina ne nawo demand ntebe yaffe. Okitegera ekintu ekyo kyovola president yakugamba avaako leero oba enkya naye yeerondera ennyenda ye. We are revolutionaries. This is these are the facts ze beetaaga okumanya. Abo revolutionary drafts bazimanye naye nga naawe zikuyamba ng'omulwanyi ali mu revolution eno. Okitegera omala okufuna allies kati fuwalena mu creating alliances oba okunoonya ba allies abagenda okutuyambako mu eno revolution. Twafuna America ne tufuna Bungereza twafunye ne SOAS summit akabinjaako nakugaye kalimu ensasa tumutano. Okitegera kati America eno tujifuna oyina omugamba nti entebe yaffe fe twamuwangula prove twakunganya evidence yenna ne tumubawa nti fe twawangula ne bagamba okay tukkiriza mwawangula kyovolaba bamuwekaminganga nga president. Okitegera then ne tumane tufuna Bungereza ne tugamba prove ne tubibawa fe twawangula. Okitegera era twagala kutuyambako si kutulwanirira kutuyambako tufune entebe yaffe. Okitegera nabo ne bakkiriza then mulimu ne organization olw'ekika kya revolution gye twalonda nti eri peaceful revolution eitamu human rights na democracy zino constitution under international treaties oba policies zikkirizibwa ne organization zezo kukwatirako ne tumugamba ono etwagenda okumwesimbako mu mirembe yatukola bwati ne bwati natukolako obutujju nti aha prove ne tukwata obujulizi bonna ne tubuteeka mu ICC. So sinti oyina kusituka Museveni abakube simanyi tufuna obujulizi tubuteeke mu ICC. No, obujulizi bwe tukozesa bwe waliwo before and during elections. Bino byonna byakola after elections. Addition nga fe tugattako omusirikale akuya abantu kanista nga tumuteeka ku fayiro akoze kino nti ye what is our target such that tunafuye omusajja ono tumulumbe nga anafuye ye target yo creating alliances zino neza ali strong ne zimuteeka mu panic nti weyalaba nga zimuvuddemu naye ate nga once upon a time zamuyambako amanye obukambe bwabwe naye yagenda mu panic mode. Kati mu kugenda mu panic mode bana bamuwaje entebe gye bamuteekamu agwa naye atandika okunoonya alliance kwe kuleeta Russia ne China n'ayingira Namu. Wayingira Namu ne 77+1 already yali ali mu ndagaano n'abantu n'alyoka agimenya n'ayingira olutalo lwe bayita decolonization ne ziwera entalo 2. Kati we batandika okumusala zino foreign policies oba zino aba allies baffe be twakuleetinga as revolutionaries abanje entebe yaffe twamuteeka mu panic mode n'ayingira ne BRICS nga batandise omusala sente kubanga endagaano ziyayingira ate tazituukiriza. We bamusala sente mu panic mode n'ayingira BRICS. Mu kuyingira BRICS n'ayingira olutalo lwe bayita de-dollarization z'entalo 3. Waliwo fe abamubanja entebe, waliwo decolonization, waliwo ne de-dollarization. Okitegera z'entalo zaalina kati tasobola kuziwona. These forces are fighting alongside us. Bali bamubanja ebyabwe naffe twagala ebyaffe. Okitegera bali okubawa ebyabwe ayina otuukiriza ki endagaano zaabwe. Kati naffe twagala ntebe yaffe avaako. Ensonga ki tumugamba either ovaako forcefully oba peacefully yagenda okwerondera na kugamba spark in a revolution dictator yagikola. Kati waleeta reforms zino kitegeeza avaako na force. Watazireeta kitegeeza alonze kuvaako na mirembe. That is why you cannot break any avenue. Ekyo kye bayita revolution. So simbu mugende babakube ekyo bakita human shield tekkirizibwa.